Sebo amanya gange bampita mukunja wa BTFM Mondobeso wampereza ka message sanso kuuliza tata mnange yesebo kakati mnange mbade sabo nyambeko mukunja mnange twatuuka nga nfuna omukazi omukazi nga muzalamu omwana naye kati omwana nakula nga bwobimanyira ne mutwala ku somero naye kuva mpiwanu nga nze muweerera paka pitu naye ekyamala amaanyi okuva mu pitu n'okutuuka mpaka P4 munnange omukazi yansobera omukazi nga agala omwana mbu nneme gendayo ku ssomero yabatwalayo jjujo owulira ng'omukazi agamba toddayo ku ssomero omukazi agamba siddayo ku ssomero ate lwaki nga gwe obadde otwalayo kuva P1 paka P2 anti mbusimanyi baba bajja tuteekanye bajja tukyajinganye sente nyingi naye wali balooza nti mwana wa mukazi kinange ndowooza nga balina enkolagana n'edimaster ndowooza otandise okweraliikirira nti baali banenkolagana n'edimaster yesebo nga bwomanyi naawe ebyabakazi ankukira okugendayo akola ki kati kyembuuza yesebo ku ssomero mubadde wali owaayo sente kale omwana asomera sente mmeka z'owaayo emitwalo 7 kati gwe taamu bwe gwako oziwa mukazi yagenda n'asasula otyo taagala ngendeyo ku ssomero omwana yaani wangi omwana yaani Josefu Mukasa sebo ali mu kibiina ki kati ali mu P4 mu P4 ate omukyala yenna Kiyemba Amina yesebo kati ate anti bino byonna mbikubuuza njagala ndobese omuntu nga buli kimu nkimanyi kati ate edimaster yaani edimaster ye Kalinda kakati gwe ye Kalinda kati kyoyagala kiki okumanya nze njagala kumanya ddala mukunja balina enkolagana ne headmaster wakati waabwe ne mukyala wange kakati gwe kiki ekikuletedde okweraliikirira omukazi ono ankukira okugendayo ku ssomero okusinziira ku mbeera eriwo sigendayo ate mpulira ebigambo bingi nga bw'omanyi kakati kyekyo kyokka anti munanga amukubira mukubira ekiro omwana ali atya nekindeta okundowooza nti waliwo enkolagana ey'enjawulo kakati gwe eno enamba gye wampeereza yaani enamba gye nakuweereza headmaster Kalinda sebo ya headmaster Kalinda kakati gwe goyagala tulobese njagala mmanye ddala balina nkolagana ki onaayagala okwogerako naye nze sikyagala sebo njagala kumanya balina nkolagana ki wakati waabwe kale beerako ku simu toyogera sirika sebo kwendi gwe kyonaawulira kyonaatwala kale sebo nyamba kale beerako ku simu tovaako Halo? Jebale sebo. Kale sebo. Mukuru wani ono ba? Kakati ono headmaster Kalinda. Sebo. Jebale ko sibe tano sebo. Ndi sebo beto sebo. Sebo kakati. Mukuru wani ono? Anti kakati nze ndi muganda wa mukyala gwe bayita Nakiyemba Amina. Muganda wa Nakiyemba Amina. Nakiyemba Amina. Nakiyemba Amina. Anti kakati nga mumanyi oyo kakati mulwadde anti abadde ngambye nkukubire nkugambe nti asaba asaba anti mutabani we omumanyi mutabani we yani oyo mutabani we asomera ku ssomero awo headmaster tomumanyi basomera ku ssomero bangi anti kakati asoma P4 asoma P4 bamuyita asoma mu P4 bamuyita Josefu wangi asoma mu P4 nga bamuyitani bamuyita Josefu Josefu bangi betuyina mu ssomero Josefu yani omuddala Josefu Musoke Josefu ani Musoke Uyo mumanyi. Anti kakati.
Anti abadde asaba oleme mugoba. Nyizo gobo mwana yakusuledda. Omwana yakusuledda school fee. Anti abadde asaba. Nti oleme kumugoba. Kumugoba? Sebo. Ani agaye tugenda kumugoba? Anti kati nze kyangambye kirabika waliwo eyamukubidde oba baasa oba musomesa oba ani oba metroni. Ekisoboka. Tekisoboka? Anti kakati ndowooza ye kyabadde afa. Okuleme kumugoba engeri gyali omulwadde ndowooza school fees ajja zireeta ndowooza luvannyuma. Tosobola kumugoba kuba ne baasa yennyini namugamba dda ebifa ku mwana oyo. Ani? Baasa. Namugamba dda kubifa ku mwana oyo. Soka ali awo yatasobola kumugoba. Anti kati oyinza okuba wabimugamba yo nga maama we tewamugamba. Ne maama we akimanyi. Mwatuulako naye ne mwogera ne musalawo ku by'omwana. Simanyi gwagambye atya. Anti aŋŋambye kati gw'oli ludda wa? Nze mbadde nfuluma ku ssomero kati. Abadde ofuluma ku ssomero? Anti kakati ye kyekyo kyabadde aŋŋambye okugamba nti oleme kumugoba school fees ajja zireeta. Abemugumu omwana teyayinza mugoba. Ekyo kyaggwa dda. Anti kyaggwa dda kitya? Omwana namuwa sikaala. Wangi? Omwana namuwa sikaala asomera bwereere. Bannange wamuwa sikaala? Namuwa sikaala kiiko asomera bwereere somerwa. Kati nno nze kati oba yakijje ku oba baasa teyakitegeera. Baasa abimanyi, baasa akimanyi. Ojjako nga gati baasa yamukubidde essimu. Kati awo ndowooza olina kwogera ne baasa. Olina kwogera ne baasa. Akati ngende kyengenda okukola. Nja kukwogerako ne baasa oba mukubireko ku ssimu oba njogere naye nga ali mu ofiisi wano. Tulabe ekyokukola. Naye nga ye omwana ali ku sikaala asomera bwereere. Yes. Kakati nekira abadde aŋŋambye nti omuweerezeeyo kasente mulwadde. Naye bannange omuntu kweda kaweereza sente gyejuzi ne kakati era ayagala sente. Kyogamba mabegaka wamuweereza ku sente? Oba yali agenda ku pati oba yali agenda ku kati ate era bannange. Sente mmeka? Omulizeyo omukwero ng'ataano awo ayeka yalina pati ya mukwano gwe oba muganda oba ani. Kati oba lwaki ndowooza obulwadde bwazimaze kubanga abadde ne typhoid ne malaria. Muko. Wangi? Mpozi nga mugamba. Omukyala mumufeere ddala wewe watasobola. Wangi? Okujjawo nga mugamba. Omukyala mumufeere ddala oyo omulimi gye tazisobola. Kubanga nakuweereza sente ate mulwadde kati yadde atempeereze. Aliwa atagusobola omulimu? Ate nga nange nyina obuvunaanyizibwa obulala. Oyo gyali. Obadde osaba Headmaster tumukuweere ddala. Anti kati mwe muteese nze ndi mutowe saagala kuwulira ebyo mwe muteese. Muteese nze munne kati ngenda nti ewa mukulu wange mugambye nti Headmaster agambye embwa eno gy'olivaayo muteese. Gwe tussa obubaka kasita bwe yatumye. Nze ndi mutowe munaye nkwatibwa n'ensonyi ogamba muto wange nti mukulu wange nti kola bwoti. Okay, no problem. I'll talk to you. Kuogera naye tulabe. Naye ng'ali muyinnya ali ku kitanda. Abadde akyali waka. Ate waka sobola kujjayo obuzibu. Oyinza okujjawo mu mpolampola. Nedda ssebo. Nedda ssebo. Ojjawo mu mpolampola n'obeeranga kojjaawo baani. Ndamukira kasimu mukama wange. Headmaster Kalinda. Headmaster. Yes. Oli ku BTFM mu ndobeso ne mukunja bakuwulidde oli mu kukwana omuzadde ate yaleeta omwana ate gw'okwana otabudde amaka g'abali. Don't be stupid. Don't be stupid. Is this your one? Mukunja? Over this? The one on the radio? Yes. Don't be stupid. Don't even ever call my number again. No. Look at it. Mukunja? Yes. Radio. Never call my number again. Sure.